nze mbuuza ono lwaki oyagala mugambe lwaki ate bwe tulabe tabaala lwaki oba bampa akasente neetuulirawo nkawomero nga sirina kye mbakolera kubanga bwe bakusasula kirekeze nyinki okubakolera naye kati weba sirina kye mbakolera bwenga awuliriza bwenga alaba kubanga nze ebbanga lyonna newolaba butyo soogera nnyo ku nsonga bafaanyizi bange ne bannayuganda babadde banneewolerereza bamanyi era nkola omukisa guno okubagamba nti yenze oyo gwe mbadde nga muwolereza nga bimuwoleza bye bituufu wali bakuwoleza byema mu mukoloko guli mabega kyusa muwe bayibuli soko bwala David mulopulemu eriwo baabona ate zisika enkola yange leka nsoke enkola ya kya 10 kyabi tegata kukyaliwa era nze bakyali bange benzize entambula nabo bamanyi nina ebintu byemukolera nga ndaba kijja mundira at the end of the day mitwala abikoti kitegezo ina kyompulaningi ekkoba otujja kumulamwa David otujja kumulamwa Daudi wamama kwata Bible kimanyi muganda w'oboto nga Katonda ye mujulizi wange sikukutangako na gavumenti ogambye otya nga Katonda ye mujulizi wange sikukutangako na gavumenti mu kintu kyonna lutalo olayira okufiira ebintu byonna by'oyina kariya yange yonna abaana bo bonna okuggwako tebampitangako nti yadde tukolere kino nga byempulira waliwo omwami oyo ali abeera obawa mukwano gwoyo erinnya lye lyagaana okukwata naye agenda wandibanga ogamba nange kenyini wama mwami gwogamba kiriza bakunyonyole kino kati nkigamba fani wange atali fani wange oliwadde nga abaana bange na buli kimu ekiri ku kalya yange sikukutangako na gavumenti nga baŋŋambye mutwatala tukolera ekintu kino bwoti tugenda kola bwoti oba sirika nobaako kyokola bwoti kubanga nze bujjo mmanyi ti bafaanizi bano bamanyi bulungi music wange kuva gye yatandika yeeyogerera seetaaga kwogera nnyo kugumiza kukakasa nnyo kubeera mbagambe banaye munda bange sikolanga kintu wekiti neweki sikolanga kintu wekiti kubanga ndi sure kongo sure nti bafaanizi bange bakimanyi kati nga neebuuza nga mmanyi nti bakitegeera nti bajja kwebuuza nti taluma abanya bamuwadde akole ki nga tetulaba era bamubeebuuza nga tetulaba kyakola bwaba amuwa lwaki tayita ate tetulaba ng'ayimbira kwanze n'okuyimba obuyimbi ku bintu ebiri politiko bwemba ngenze ewala ennyo kibiina kyonna akiri oba kwemupireeko nsobola okulibwaba nga mpadde nagamba kyagala otuyimbire ebibatano sente mmeka oba MP level yo kale n'okweyongerayo waggulu ebyo ddiiru sigirya baleeta obutambi nga bakuwa sente zaabwe tekisoboka tolina wonyina kajja ensonga lwaki sisobola oba olina nanya abalya nabo kati nga olina manager looja agenda eggulu oba nagenda mu state house oba nagenda emagere n'aleeta nga gwe togenze dairekiti situmangako manager wange oba ye okugenda bwagende ekintu kyonna kyonna bakimutume bamugambe nti genda otugambire David tekibangawo ate eza covid ani abalya sente zo wayomba nabo ekyo mutuya gyeyafuna Daudi risiti za David twazikozesanga ne tuziteeka ne ku fayiro n'ogamba nagula David yazikozesa abantu bonna bapromota era tunatafuna ate ekirala nze nina mukwano gwange gwemanyi nga muyimbi w'amaanyi walinnya yalya
era bwe yamala okulya lindako era bwe yamala okulya yavaayo n'agamba nti akalulu kako muzeeyi kati lutalo kyabadde agamba nti walionda zina mukwano gwange yali omanyi zesoogala bintu nga ate omanyi bagamba ze omutwe gwali gwetegeerera oli kumayinja abantu oyogedde oluyimba oyogambye oluyimba yayimba yakwefuula loloka kati abalidde tulabye byebakoze otegedde oli n'alya n'atandika okuvuma mbabuulira ekintu kimu waliwo nation y'okurashinga music industry n'abantu ab'amaanyi aba-influencinga abantu era fere begendereza nnyo oba oyimbira oba oli wa gundi ki oba oli wa pate ki oba oli wa pate ki ng'oli muyimbi mubeere begendereza nnyo kubanga music industry etera kuggwa waliwo abagikurashinga kubanga batwetooba kati ate za federation oba zebayitololako timwalya ezo waliwo manyi ateri sente za federation ekyo nakyo mukimanyi federation I mean sente za sako ey'abayimbi twewola nakati tulina amabanja mu banka endala teri muntu akulaakulana n'otakwatamuko lindako nvuga speed ogamba nti nowaliwo balina intention z'okurashinga industry kati ate ne mwekuŋŋanya akabondo nga mwagala okubakurashinga ate gye musaba babagulire mubeere nga mubeerera awo ddala munnange ebintu ebyo mubifuna bulala era abakadde bw'obeera nga kubanga kati buli ngeri yonna yonna oba oyagala batoyagala tukolanga bo abasinga nedda abasinga babikola nga bali bokka naye waliwo abakola ki abakuma omuliro ate abakuma omuliro nze benkyebuuza sirishuwa bakolera sayidi kyenjagala David Lutalo 15 years nganze kyenjagala okuyisa webaza webale nnyo okukola kino ekintu kyokoze n'ogiraga ekituufu kikyokola kyoli kuba bba abalala basirika olina asirika gyasirise nga boogera naye nga tavuddeyo era kyekimu ku bintubakwokya ne bakwokya era otuwadde ekyokulabirako olina kiwagamba nti mutoyombuyumbisa naye naye etuka ekiseera neba nga tekyayomba tuwadde ekyokulabirako kinene ndowooza tufokasingeko ku show David Lutalo 15 years bayibuli yaffe mukyala namba kyakiriwo yakwokera bwereere bayibuli ejja kwokera bwereere buli kiro mbasabira Psalms 35 bayibuli ekwata bw'amazima ejja kwokera bwereere nambwa si wa mazima okujanga kutene yabugingo si wa mazima bayibuli nakwata yabugingo yejiddemu obukuusa naye ne bakabwa era yemu ani mutumewe omuntu bwemirira n'agamba nti nno nafunye calling okubuulira enjiri kuba waliwo n'okufera nedda sebo nedda waliwo n'okufera kubanga tonnayitibwa serika yaffe saagala mubuzebuze bayibuli enyini yegamba nti si buli abakowola nti mukama ebalisikira obwakabaka obwakatonda kitegeeza yabalagirawo nkuyira binaapu nkikuyirewo ani ayagala bato ye mubuuze yenyini mwepikirani ayebera ng'akkiriza okuba agende mugambe bali baba muloze kutuuka ku endongo nze endongo yali nsuube gye nali ndaba yali eyinza okuba yegenda enyuma bwekyo ekyokunyuma kubanga waliwo abantu bemusobola okuteekako bato nga tebalina bato endongo bato tetera kunyuma kati neebaayo ng'omu ayimba bubi omulala ayimba bulungi naye nga balina bato ate bateetekosa ekyo kitone nakyo waliwo abalinawo kitone mu kuyimba
Atali wala nnyo. Tukola mani ali. Atali wala nnyo. Oyo mbayiza kulaba ye muyimbi yalina likodi wano mu Uganda. Ye muyimbi asinga kukola balina kukola bana mu bbiri. Ate muyimbi yakola concert n'atasibula bawogezi. Naye mwe dini yajja n'agamba ogamba tandika etya era otala concert yekiggalawo. Yadda. Kyekubuuza ono muganda wange. Kati buzibu ki obuliwo muganda wange bwaggala endongo. Oyagenda okukyusa engoye teyadda. Olaba nagaza mu kyumba. Alimani bwe gyako Bruno Fernandes n'eleeta Rashford ng'oginenya. Kuula sokola. Obulago bwasakaalamu. Mula yasakala. Ekuula obulago bwasakaalamu. Tebuwonanga. Tebuwonanga. Waliwo endongo kati kola za mirundi ebiri. Waliwo endongo kati kola za mirundi ebiri. N'oteeka ng'abana bimbi ab'enjawulo n'oteeka mwami Kenzo wali n'oteeka mwami Lutalo wali. Eyo ndongo esobola okukubwa. Kati mpuliriza. Mpuliriza tukwatagana. Kuba ekyenjawulo wetakwatagana tetulina bbala. Kimbatidde ku mutwe tukwatagane. Gwe ekyenjawulo ekiriwo tebalina bbala. Kitegedde bulungi. Naye mukulu ono nga yagize kuyimba kuzina. ate endongo babweki sakozi wamma. Sakozi endongo ebeera weeta. Waliwo performer. Kitegedde nga ye w'omuteera awo abantu. Abakuba n'abadda. Wano abayimbi bangi nga bakoze concert omulala gye n'aziggala. Naye anti ono ekyenjawulo ali multi talented. Omuyimbi tugamba omuntu ayimba tugamba omuntu ayimba abantu ne bawoomerwa walese Kenzo ate ku lutalo tirikwatagana wadde bonna balina bafani bonna bakabikotidde kuba muno anti kakulaga ekiro obudde bwebyo ebyamazima teri muyimbi afuuka w'amaanyi nga talina kyanjawulo. Nekiro kakikulaga nabyo kyakitegeera lwaki Kenzo era w'amaanyi kubanga obalaba mu Uganda bataano era mwali bameka bataano. Nze endongo gyenga ija kuba birala. Nze endongo gyendaba esobola okunyuma. Ani asobola Lutalo? Endongo gyendaba esobola okunyuma. Ng'ebaddewo lwava nti Lutalo yataddemu kali akempalana. N'olaba Ssemakula ng'agenda kuyimba ne Lutalo. Naye bw'eba bateri ey'oba akawalanawana ako naye bw'aba music muwa abantu. Ekisooka papa yimba mu kati atusaga muntu gwenyumba naye nga mu respect. Oba oyagala manyala nkusandabule asagala ngambe kati awo tolina kubanga toli wantalo mu ye problem omuyimbi wo nambe mbayina saha oba bamukomya ate basaha wabawalagana nono ati bato nze era abantu bemanyi abayimba Lutalo twali musangwa kulaini apo yange gye nakola yaliko bani nze njagala bajjukire sikwagikola oyagala muwani kulaini apo yange gye nakola kulaini apo yange abayimbi nakola bitulinawo kati kwaliko Lutalo kwaliko saha nyumya bayimbi sigamba balekana temundetera alekana n'omu ekiwulira njogera ku bayimbi nawe oyongerako oli bayimbi ategeeza abayimbi abaleeta abantu oba ategeeza bajjabekali kyabayimbanga ennyo zange abayimbirwa abantu ne banyumirwa ekyokuleeta abantu balane talenti kirala abaleeta abantu abayimbi bawa respect bonna naddala abayimba obulungi nembeegayimbi temusaba tebakutambaala tulina ne sulepeni yaleeta abantu be bawaayiriza mujeeyo bayibuli oba ebitabo bye mukkiririzaamu mubiwanike mugambe nze gundi bampaayiriza
kirekera omutonzi wooba olimba okakasa si nnyo onjagala tonjagala kibuzo kyo nkizeemu lwaki ono mubuuzize tumalirize n'ensonga zawe